bulungi bwa nsono abali ategekebwa omwamu eggombola atwala omuluka gwa muntu bagumu Edward Buye abatuuze ne bamunyooma okukakkana nga ye yabeekwatiddemu nga yambibwako abaana b'amasomero. Ono awaliriziddwa okulagira omu ku bayizi b'essomero okukuba engoma ya Ssaagalaagalamidde okukowoola abatuuze okujja okwetaba mu nkola ya bulungi bwansi okulongoosa oluguudo lwabwe. Oluvannyuma lw'okulinda abantu nga tabalaba kwe kulagira abamu ku batuuze abalala batonotono wamu n'abaana b'amasomero okutandika okulongoosa oluguudo wamu n'okusawa ensiko. Omwami wa Kabaka alabiddwako ng'akutte oluso okusawa ekisiko ekitolodde omuti ogwa kibuka omumbaale. Ono avumiridde abantu okujeema okwetaba mu nkola ya bulungi bwansi eno nga beekwasa ekyokuba nti tebalaba we bafunira. Gagamba obwannakyewa bukyatubulamu nnyo naye nja kweteekamu naye bukyatubulamu nnyo ate tukyalimu obunafu mu mitima nti omuntu bw'aba ng'akola bulungi bwansi nga talina kyafunyeeyo yeekwasa. Bo abatuuze abakadde abeetabye mu mulimu guno bategeeza nti Buganda ekyalina omulimu munene nnyo gw'okwagalisa emiti emito okwetalira enkola eno kubanga gye balina okutwala mu maaso nga bo bavudde mu nsi eno. Akati tugenza okulaba nga ebintu bino biteekwa okuviira ddala wansi okulabira ddala nti abaana betuzadde bagenda nga bayiga nga ffe bwe tukuze. Olunaku baalutegeera naye era ebintu eby'ekigayavu nga bibiri abantu abasinga bayagala nnyo okukolerera nfuniramuwa. Abantu abangi tebazze kubanga balowooleza mu ssente, balowooleza kukolera ensente ekintu ekikyamu nnyo nnyo nnyo. So n'olwekyo tukubiriza abantu bonna okumanya nti bulungi bwansi kintu kikulu nnyo okukolera mu Buganda yaffe, mu Uganda yaffe tusobole okukola nga tulina musaala tulongoose communities zaffe. Enkola eno eya bulungi bwansi eragibwa Mmengo nga buli ssabbiiti esooka mu mwezi abatuuze bagiyitabamu ng'era abatuuze balongoosa ebitundu byabwe omuli enzizi, okulima enguudo, ssaako okugogola emyala, okusawa empya zaabwe, ssaako n'ebirala bingi ng'omutima ogw'okuzza Buganda ku ntikko. Nazzikuno ng'abaami ba Kabaka aba wansi batambula mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo okukozesa abatuuze enkola eno eya bulungi bwansi, ekintu ekyayamba ennyo okukuuma abantu ba Buganda nga balamu ssaako n'okubeera n'omutima ogw'okukolera awamu. Alozia Sengendo, Rwanda BSTV, Empigi.